Tubaaniriza mwenna abagoberezi baffe social media platforms zaffe zonna era nga tuli wano nga twagala twogere ku nsonga ya Hajji ne Hajjat. Ensonga nyingi eziyitiŋŋana ku mutimbagano naye twagadde tusooke tukutuleko tusooke twogereko ku eno eya Hajji ne Hajjat nga amanya nze Teacher Betty nga ndi wamu ne Teacher Maria nga tuze twogere ku nsonga eyo gye tubagambyeko era nga nandisabye mwenna abali eyo abazadde n'abayizi ababa basobodde tugezeeko okwogera ku eno ensonga tukubaganye ebirowoozo ng'olowooza otya oli ku side ya Hajji oli ku side ya Hajjat tuwe ki ekirowoozo kyo kyekiri osobola okujja mu inbox yaffe n'obaako kyotugamba wano ndi ne Teacher Maria nga tuzze tukubaganye ebirowoozo gwe nga Teacher Maria ng'omuzadde era omukyala oyogera ki ku nsonga eriwo mu ddiiro kati eya Hajji ne Hajjat? Erinnya lyange nze omusomesa Nakate Maria omutendeke. Naye ensonga egyogeddeko Teacher Betty mwana wattu bwe nagiwulira nawuliranga yankuba wala nawuliranga nenyamiranga nze omuzadde lwa nsonga bwe nalaba emboozi eyo nalowooza ebintu bingi natunuulira nze nganze nalabanga emirundi egisinga abazadde abakyala omanyi ffe tuba n'abaana essaawa yonna kati bano bataata bo bayingiramu luvannyuma naye nze ndaba yange ey'ebintu nalabidde ddala nga bamaama ffe tulina obuzibu kuba maama njagala nkubuulire maama kyagamba omwana emirundi egisinga omwana agenda nakyo maama bw'agamba omwana nti taata mubi era omwana akitwala lwansonga obudde obusinga ffe tuba n'abaana abo kati omwana ky'omugamba akitwala okusinga ekya taata taata ayinza n'okumala ennaku 2 nga tamulabangako naye ng'abeerawo naffe abamu tetukuze na bataata weebale nnyo namusanga webase kaakati nze nina bannaye nenyamidde nnyo lwa nsonga Hajjati bwe nawulidde emboozi eyo ajja kutamya abasajja okuwasa bannange bwe nalaba ekintu ekyo nalowooza ebintu bingi ekisooka nalabira ddala nga Hajjati agenda kutamya abaana abalenzi okufuna abakyala Teacher Maria tuso sigala ku lujja bannange kuba omwami bw'alowoozaamu okuwasa omukyala ng'amwagalako bintu bannange nakyo kimalamu amaanyi kubanga enjagala eyo gyoyagaddemu ebintu ekutuusa n'okugamba Hajji nti yayagala omwana we bane nawudde anva amaziga maaso ekintu ekyo kinene nnyo bw'aba ddala kituufu Hajji teyakikola nga kwali kuwaayiriza nawulidde nze nga n'amaziga ganva mu maaso oyinza omwana owuwo ne bagamba nti wamwagala bannange olaba Teacher Maria emboozi eyo eri nti omukyala si ate si yazaala omwana weebale nnyo kati bwe kibanga omukyala si yazaala omwana ffe twakula batugamba nti omukyala ne bwafumbirwa n'abaana 5 ew'omwami baba baana be era omwana ekimukakatako oli omuyita taata we omuntu gw'oyita taata wo ddala aba taata wo oba tosaanidde genda naye mu kikolwa kyonna ekikwasa ensonyi aba taata wo ne bw'abeera maama wo yajja naawe oli aba taata wo kubeera oba omuyita taata oziwulira ensonga eyo aba mwami wa maama wo kaakati nawe wennyini bw'ogenda mu kkemebwa okwo n'ogaa nti oba ogende naye mu kikolwa ekyo kiba kibi oli aba kitaawo naye bambi ekirungi omwana yavaayo n'agamba maama we yamuwaliriza atemeko taata we ogugamba ogunene nnyo bwe buti bannange kyammalamu amaanyi Hajjati simanyi nze bw'oliddamu kutunuulira Hajji ate wandikoze ekikolwa ekyo mwattu yandikikoze nga tamuyinaamu baana n'amanya ate tuliddamu kwesangawa naye omuntu gw'oyinamu abaana obusungu abakyala munyiiga obusungu buyinayo bukoma mwattu obusungu buyinayo bukoma ne bw'onyiiga otya lwakuba abakyala abamu Katonda yabakola bulala ne bwanyiiga Teacher Maria Hajji oba yali afunyeeyo akato kakati mwana wattu bwe mba seerabidde mpulira bagamba nti omukyala oyo si yazaala omwana oyo naye nga mwana wa Hajji naye kyenga kyennakuziza wali kankuzeeyo kemabega nakugambye abakyala be basinga okuba n'obudde obungi okusinga abaana okusinga abaami Teacher Maria tugambe nti
ono maama yalumiriddwa omwana kyamalira omusango ogusaze. Si kumulumirirwa naye maama asobola okuteekamu omwana ekintu kyonna ky'ayagala lwa nsonga abaana bano yayina nnyo abaana bamuwuliriza nnyo lwa nsonga taata oluusi ayinza n'okumala ennaku 2 tamulabye. Bataata bano ssebo bakola n'akola n'ayingira kiro n'akeera ku makya n'ayingira kiro n'akeera ku makya kati omwana ono agalwawo mulaba asinga kulaba maama ne bw'aba ayina kye yeetaaga agamba maama ne bw'aba maama yagenze n'agamba taata n'amuwa ssente ekyo maama takyogera okimanyi ekyo. Kituufu era abazadde abamu tuzibikira nze yakuwadde kitaawo talina kyakuwa. Weebale nnyo. Kyamwe mumulaba ddi? Kati mu mbeera eyo n'omwana ayagala nnyo maama kuba yamuwa ate maama tazze butereevu n'amugamba taata yakuwadde kati akisirikira kati omwana n'agenda nga assa maama waggulu maama yampa buli kimu tatange talina kyampa. Ne mu bibiina obuuza abaana ku maama ne taata osinga kwagala ani? Abasinga era bagenda kugamba maama. Weebale nnyo lwa nsonga eyo naye mu kyo nze nennyamidde nnyo lwa nsonga Hajjat oyo agenda kugaana abaana baffe abalenzi okuwasa. Hajjat ayagala nnyo ebintu. Tugenda sigala ku luggya. Kale abamu bw'oba oyinza obutasigalako naye kyase eyinza okukukwata naye kati abavubuka babatya kuba ogenda ewuwe nakigendererwa nga tozze kufumbirwa ogenzeyo kumubba kati najja nga naye n'abeera nga mweraliikirivu byanfuna. Hajjat nze muwa amagezi akole Hajjat ukamwegombe n'omwegomba kuba ekyamutuusa ku ekyo kyonna kwagala byanfuna n'okiyingizaamu abaana kati omwana yamuleetera obuzibu eri taata we. Omwana oyo anaatunula atya ku taata we? Omanyi n'ekkomera lino terisaaga weebase mu kkomera ebbanga eryo lyonna lwa mwana kintu oba oli awo ky'otazza olowooza anaamutunulako atya? Ye bw'obeera ggwe mbuulira sooka ombuulire nga ye ggwe. Nze Hajjat nze Haji. Omwana akulumirizza bakutte mu kkomera ate oluvannyuma n'agamba nekwetondera munnange bampaliriza owulira otya? Era owulira bubi. Toyinza kuwulira bulungi n'akamu. Era omwana oyo ayina obuzibu bunene nnyo okukonvisinga taata we nti bannange bampaliriza okumusonyiwa. Omulabi waffe yenna ali eyo saagadde olabye tukyali ku Shihan Standard Primary School esangibwa wano e Lubaga mu Lubaga Division mu Bura Lane era wenna ali eyo yandiyagadde okutweyungako otusanga mu Lubaga. Registration zigenda mu maaso taamu yaffe nneyo esemba ey'akamalirizo eggwako essaawa yonna nga twandiyagadde mwenna abazadde mutuwe abaana tusobole osomesa abaana. Wano we tuli ku Shihan era nga tugezaako okukoowola abazadde mwenna mutweyungeko. N'ali eyo alaba guno omulamwa tukusaba ogende mu ka inbox subscribinga ku platform yaffe eno osubscribinge otweyungeko otuwe naawe endowoozaayo yenna ali eyo bw'oteesa otya Hajjat ye mutuufu okusalira Hajjat oli kusaidyani omwana tukoze tutya gwe naawe ali eyo owa magezi ki omwana abaana ab'obuwala obawadde magezi ki maama oba Hajjat omuwadde magezi ki n'olwekyo tikyamalira mu buntu tubadde tukusaba otubuulire gwe nga maama ate era omuzadde ennyabo kyengezaako okugamba omuzadde eri abayizi ate era omusomesa obadde owa magezi ki n'omwana ali eyo omwana ow'obuwala wandimuwadde magezi ki. Kale nja kusooka kwebaza omwana ono kye yakoze oluvannyuma ng'atudde ne yeekuba mu mutima n'asalawo yeetondere taata we yakoze kirungi. Era nsaba Haji omwana ono ke yeetonze musonyiwe. Mwana muto yawubisiddwa buwubisibwa musonyiwe obulamu bwe butambule kubanga kino tukimanyi kuva mabega. Omukisa gw'omwana gwonna guva eri muzadde. Bw'onoobeera ng'omunyiigidde bambi omwana oyo ajja kusanga obuzibu naye ke yeetonze musonyiwe bambi yeyagale abeere mu bulamu obweyagaza. N'ekirala Haji kyenkusaba abaana bano kye nalabyewo nze olabika era tolina nnyo budde nabwo
bubeera nabo bwogera nabo kyova olaba omwana ng'omuyinako omukwano kyamwanguyidde kyabanguyira nnyo weebale nnyo okumutemako ekyo ekigambo lwa nsonga kirabika omukwano guno tegwaliwo bulungi Hajja oba bize kyamala batugambye abasomesa baba bize abataata ababeera bize baba bakola kiro misana adda ku makya agenda ku kiro mwatula oba ofunye obudde obusobola okwogera n'abaana yogera nabo obalaga omukwano obabuuza ekibaluma bakubuulire baleme kulinda lw'oliba n'omukolo nga togenda kukola lw'olisiiba waka bakulabeko ate lusi tebakulaba nno oba olumu oyinza okuba mukambwe ennyo abaana nga bwe bakula badduka mu bisenge abaana basembeze gy'oli obalaga omukwano buli kimu kigenda kwanguwa nyongera okukoowoola abazadde mwenna nga tubakoowoola okutweyunga kwano ku shihani nga tusaba okutwongera abaana tusomesa bulungi tusomeseza ddala abaana bawandiika bulungi naddala tetusinga otunuulira empandiika tutunuulira nnyo okuwandiika kw'omwana era nga tukoowoola abazadde mwenna abaana basoma bulungi bayitira mu ddaala eryawaggulu embeera nnungi embeera eyeeyagaza era nga tusaba mutwongere ku baana tusobole era registration zigenda mu maaso kuba tutuuka tulikomekkereza ttaamu yaffe eno esembayo kyamayo twandiyagadde sooka oyindeko mukwano gwange ogenze n'oyogera embeera nnungi nnyo n'entunuulira ngenza okutunuulira anga tisiyakwogerera akanyiriro keeko okonyemu sitaamu kyekyo kyennyini kyamayo tusaba otuwe magezi ki gwe wandiwadde Hajjat ono kuba wagenze n'omugamba okukola kati ng'oggyeko Hajjat twagala owa abakyala abalala amagezi obutabeera nti no basobola okutuuka mu eno embeera nti agenda keera ku makya akubeko ekigambo ng'ekyo ku taata w'abaana be ekitandibadde kirungi kale nze amagezi ge nandiwadde abakyala bonna ne bw'oba onyiiza otya waliwo obusungu bwe babuyina okukoma oyinza okukola ekintu olw'okuba obusungu n'omala n'okyejjusa oluvannyuma era Hajjat ndowooza waali kati alina okuba nga yejjusa ate mwattu mulimu abantu abatejjusa naye ate n'abonaabona n'ekintu kye nga kimuluma naye nga sijja kwejjusa sijja kukyevuma nalyose n'enkikola nga yeekangabiriza naye nga bebateekawo omutwe bw'ati nga kimuwuumira mu matu nga teyeebaka nakwebaka mulimu ekintu ekikuwuumira mu matu naawe n'okakasa kituufu kati Hajjat yamanyi kyaliko naye Hajjat nze ekyemmukubiriza obusungu abufugenga tetumanyi kiri mabega ayinza okuba nga ekyamulemedde okukola ekyo nga waliwo ensonga eyaabwe ababiri gy'otajja mumanya gy'otajja abamu kwanjula ayinza okuba abaddewo ensonga naye nga kyensaba Hajjat bweba nga bwabadde busungu bwe bakutuusizza ku ekyo obusungu bufuge bwe biba nga byabadde byanfuna Hajjat tugenda okole eno ensi abakyala bakola abakyala baliwo okukola okiwulira maama wange ensonga lwaki oli wadde twandiyagadde osiibule abagoberezi baffe ku mitimbagano gyaffe era okowoole abazadde okutwongera abayizi kuba essomero naawe akanyiro wakwogeddeko okalaba ate nga naawe kennyini toli bube twebale kusiima sampuzi ezo zennyini tukonamu bukoonyi kati mukwano gwange nga bw'oŋŋambye okusiibula neeyanzizza kansiibule amannya gange nze Nakate Maria ndi musomesa wano ate nsomesereza ebbanga ddene era tutegeera kye tukola buli kimu tukitegeera mutwongere abaana tubabangule mu buli kimu ebyemikono eby'omu bibiina byonna empisa zonna naye abaana baffe mweyongere okubaamu empisa toyinza kutema taatawo ku kigambo bwe kityo ekinene nnyo bannange ekyo nkiraba ng'omwana atayinaamu mpisa yadde bannange baana bange mufune empisa ezitya abantu abakulu neeyanzizza nnyo mukwano neeyanzeege twebaza mwenna ababaddeko okutugoberera ku nsonga gye tubadde twogerako mwebalire ddala era nga twongera okubasaba okwongera okusubscribinga ku akawunti yaffe nga mu kino twongerera okubasaba okutwongera abayizi tusobole okusomesa abaana nga Maria bw'ayogedde tubangula abaana mu bintu bingi mu byemikono
mu bibiina empisa empisa kintu kikulu nnyo era nga tugezaako okutegeeza nti tosobola ssanga nti n'omwana affe yandibadde akwako omuzadde ekigambo ngeri naddala n'empisa endala nnyingi embi ze twanditunuulidde naye nga wano ku Shehan Standard Primary School empisa kintu kikulu nnyo nnyo nga mu kino era tusaba abazadde okwongerera nga nammwe gye muli mwongere omuzungu kyayita to instill good manners in your kids etusinga obbasaba atwagadde osobola tusanga e Rubaga Bura Lane oba si kyo osobola okuba kweza ennamba zolaba ezitambulira ku screen ennamba zaffe era wookubira bwoti tukwatirawo twerayikira nti ate ogenda kuba esimu ate balwawo okwata ate esimu eba bizi esimu yaffe teba bizi n'olwekyo era nnyongera obbasiibula mikwano gyange mwenna abatugoberera mubeere bulungi tubaaniriza wano ku Shehan Standard Primary School. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.